Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil mal wal ahli wal muafat. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Abatulaba mwenna ku Labaika Islam Media tubebaza natubakubiriza mwongere okwekumira ku Labaika Islam Media insha Allah. Tujja kujjanga bulijjo tuberenga tujjukanya n'eddiini yaffe gye twenyumirizamu gye tusaba Allah fenna aberenga atwangaza nga tuli basiraamu. Allahumma amin. Alhamdulillah. Leero tukomera ne Sheikh waffe Sheikh Lugolobi, Sheikh munnabyafaayo era nga Sheikh omulundi ogwayita twatunuulira ensinkana ya Hawa ne Adamu nga bamaze okuva mu jjana basinkanye, naye nga tubulabanga ebiseera ebisinga nandyagadde buli atulaba ono abeere nga buli kaseera ajja mu ki poyinti mu byafaayo. Kati nga mu kusinkana okwo olina kyewagamba nti mu butuufu Adamu alayhi salaamu yasinkana ne Hawa bakkiriza bonna nti babadde basobya. Bagamba rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saba Sheikh otandikira inshallah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man kana lil alamin bashiran wa nadhira Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahabatihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza enteekateeka agikoze tubeeranga ne munnange twagubye eddawa mu studio eya Labaika Islamic Media era nga bulijjo bwe mutulaba nga tuli babiri batugenda kuyingira byafaayo era nga n'entambula yaffe mugimanyimu abagoberera nti twaviira ddala mabega eno tutandike ne Adamu ayitibwa Abal Bashar kubanga ffenna tuufa taata w'ebitonde kulluna min Adam wa Adam min turab. Kati wali wadde ye yava direct mu ttaka naye nafeera. Waliwo abaami abamu edda baava mu nsi ya Netherlands, Holland, ne beegatta n'Abafaransa, waliko n'Abagermany nga bagala kunoonyereza lwaki Allah agamba nti yatutonda mu ttaka ate nga mubalaba nnyama. Ne bajjawo mu Sudaani awo ne bakwata ennyama y'omuntu ne bagisalawo ne bateeka mu kasefuliya ne bafumba ennyama nejja nnyo ekutukakutuka kati ne basengejja. Kati oli residue eyasigala wansi bagenda okutunda bwe bati nga soyiri ttaka. Abasajja ne bakwata bwe bati nga balaba ttaka ne baddayo ne bagamba yes. Wallahi is a miraculous nature of the Quran. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Kati abo abasajja banoonyereza nnyo bakizuula. Mune Sheikh no nawuliriza ne bangamba nti eyo mu nsi ezaakulaakulana ezo first world countries balina ne department namba. Fe abasiraamu bye tugaalirira bo babisomako Quran namba bagisoma kino katulabe kikola kitya. Kati obulaba nga ndowooza bajja ne banoonyereza ekyo. Yes. Era njagala kirireetinga na kino Abayahudi bo baategeera nti Nabbi Muhammad yajja sallallahu alaihi wasallam era ne bamanya nti ebigambo ebyajja okwogera bya mazima. Bo kye baakola ne beeyawulamu emiteeko egi. Emiteeko esatu. Abamu ne basiramuka, abalala ne babeera nga babuyingiddemu nga bajja kuvaamu, ate abalala ne basigala ebweru nga balwana. Kati bano abaabuyingiramu ne babisoma nga bagenda vaamu, bwe baamala okubifuna ne bavaayo. Kati kwe batuvugira bamanyi nti omusiraamu wonna waakwatira wagendera mu riba abalina okugwa bo bakimanyi. Kati institutions zonna eza riba zaabwe kituufu. Kati bo batunoonyerezaako bamanyi omusiraamu agenda mu riba tawona, tasobola kuwona. Bo bakimanyi. Ya Rabbi saba ate bakimanyi nti omusiraamu bwaggwamu akanula amaaso
abeera disparate ayagala sente kati bwe bamala okukumalamu nga baleeta okkiriza kino nga tukuwa kinoma kweba tuwiningira okwo baba kuwangudde kakati mulundi ogwayita twaliko Adamu alayhi salaamu ne mukyala we Hawa ababiri abo nga bwogambye basisinkana nga Allah yeyakikola ne basinkana ku Jabal Rahma fatarafa ne bonna ne bakkiriza nti bakola ki alhamdulillah kakati era kyebakola naye kyewagamba ng'omu yennyini Adamu alayhi salaamu alina nadhiri gyeyali yakola Adamu yetema naziri ati kati awo bamaze okusisinkana neyetema naziri agamba nti bw'onooba otusonyiwe ngenda kwesalako ekimu mu bitundu byange by'omubiri awo ku Jabal Rahma wennyini weyeeyamira kati Allah n'abasonyiwa ekiri kyagamba nti fatalaqa Adamu min rabbihi kalimaati innahu tawwabu rahim akati bwatyo Allah yabasonyiwa kakati Adamu alayhi salaamu ne munne batandika obulamu bw'ensi naye nga bo bakizudde dda tibazze kaluubirirwa sheekhe nga bw'omanyi omuntu akeera ng'ali mu byengera nga teri kukola teri kusaala n'ebirala byonna bye tukola tebyaliwo Allah yabagamba kulya buli abaaba kulya buli fakula minha ya rabbi naye kati wano buli kyebalya balina kinoonya bunoonya ntuuyo omala okinoonya wali kukeera ku makya kutuuka ku bibala ebibala by'omujjana Allah yabikola kyova laba mu suratu Lwaqi'a agamba nti la maktuatin wala mamnu'a wa furushi marfu'a kati byebaasuka olugjawo bwoti nga kiddawo olugjawo nga kiddawo naye teri ajja kukugamba va ku muyembe gwange byonna nga balya buli tosobola kwetantala buli wosanze buli woolaga bakukasukira nkonyoko va ku muyembe gwange kale kakati Adamu alayhi salaamu ne munne asaba amala okuba nti bakkiriza Allah yabasonyiwa naye Adamu ng'amaze okuteekayo okwe naziri eri gyeyetema kakati Adamu bali mu nsi aba babiri era twakiraba Adamu ne munne oyo akaseera katuuka nga bali mu duniya muno Adamu yali rajulun tuwaala musajja muwanvu nnyo musajja aluyita muganda aluyita lusolobyo situna dhiraa kakati n'obuwanvu bwo omusana yalinga agukimako obukimi akati lumu yajja nga akasana kamwokyeza kubanga baali tebannaba kutuuka kwambala nga basibako baati eno yokka ngenda bwe bakola wali nga bamaze okulya ekibala batandika okwesiba wano kati mu kwesiba wano ne babeera nga tebannamanya kibayita kwambala kati Adamu akasana bwe kamwokya ennyo n'akomawo n'anyumizaako ku Hawaaku kati ye Allah aba yategedde dda n'atuma Jibriilu naga Jibriilu genda ewa Maliko we hazinu nnaata genda omugamba akuweeyo omuliro sorry ngenze kugundi ddala yatuma Jibriilu n'amugamba twala ono twala cotton pamba omuwe Adamu omulagirira asimbe omwo agenda okujja ebyambalo mukotoni nanga bajjajjaffe Jibriilu najja ne cotton n'amulagirira n'asimba ebyedda tebyalinga bino byaffe kati bikona bukonya naye omuti gwabala gubalako pamba omanyi pamba abeera mu kinanka bwekiti kati biri byalinga binene nga Adamu bwekyeyasa bwekiti ajjako pamba ayinza okukabalinga eriyeeno byonna kati yakwatanga neyeteekako pamba neyeteeka eno akasana lyombe batandika okuwona akasana mpola mpola nga ne Allah bwajja aleeta amagezi amalala kuba amagezi gaffe gano gajja gakula bukozi from cotton oli yennyini
kati olwaleero twambala makanzu naye nga nako era gava muki gava mu cotton. kati Allah ajja atwambusa kati eyo problem nebeera solved. Adamu teyazimba ku nnyumba, he couldn't being nti He was very tall. nga talina nga bweyebaka bwati enyimba ennyumba gagadde naye nga Allah abateekako protection. Of course ebisolo byalimu naye nga tebisobola kubalumba ne babeeramu. Kati kiseera kyatuuka Adamu n'abeera nga alina okuzuula kiki kyalya nekyatalya nga bwe twagamba nga bw'atuuka ku kintu ne kitavaamu ddoboozi ng'amanya nti ekyo kyakirya. Kati n'atuuka ku bimu nga bwakikwata bwati ayagala okukirya naye bwakirya nga kibisi tekimuwoomera. Kati katuleete ekyokulabirako amatooke ga kaakati naye waaliwo ebintu byetaaga okubifumba alyoka abirye. Kakati Adamu n'ategeezaako munne nga tebalina kyakukola. Kumbe oli ye yabaleeta ku nsi y'amanyi. Wagambira Jibuliiru agende wa Maaliku namuga gende wa Maaliku akuwe omuliro akaliro okatwalire abo babiri. Waliwo ebyetaaga okufumba. Kakati olw'okuba ono Jibuliiru teyamanya muliro ki gw'alina kutwala. Oli bwe yamubuuza Maaliku amuga nti akamye kwegwenkana wa nti ng'entende naga nti Jibuliiru omuliro ogwenkana entende neomala ngukuwa n'okutwala bw'okuteeka ku nsi bw'oti yonna eggwaawo naye nga ntende n'agamba ddayo obuuze gwenkana wa. Naye bwe yaddayo n'abuuza Allah amugamba tibakuwe mithqaalu dharra akatundu kalinga omanyi twakayitanga mpeke y'akalo naye olaba ebbaati nga lirimu akatuli akalaiti ako akayitamu katera okubaamu obuntu obwo gwe bageraageranya obwo. Amuga nti kanyiinkuulibwe kati kubomba n'amugamba nti Adamu ngenda kukawuwa naye bw'okatwala agamba Jibuliiru ngenda kukawuwa naye bw'okatwala n'omala okateeka ku nsi bw'oti tejja kumeza kintu kyonna tewali kijja kumera wabula kateeke ku lusozi naye olusozi lujja kumementuka. Kati omukka ogunaavaamu guyingire mu miti mu mayinja ne mu mazzi. Akati ono akaleeta n'akatereeza ku lusozi. Allahu akbar. Ate yamugamba bw'okassa ku lusozi ne kamala okukolera ate kajjeewo kanzirize. Akati bw'akateekako olusozi lwonna lumementuka akati ne muvaamu omukka. Omukka ogwagwamu ne guyingira mu miti mu ashijara namulala ne guyingira mu mayinja ne mu mazzi. Yali amaze otuwa omuliro paka tugeba omuliro gwatukozesa gwetulina kali akazaayo. Akwata omuti tulaba ba old stone age Adamu bamubalirawo batenda old stone age Adamu ye wanjawulo taliimu naye kati ate ye yatandika enkola eyo ya friction. Old stone age bakwatanga akatina eyo omutina lwira friction nereeta fire ne bateekako ebisubi bye bafuna omuliro. Amayinja gakoonaganya ne bafuna fire. Then hydroelectricity eyo gyolaba bwe tuyina naye tweyava mu muliro kyova olaba amazzi bwe gadduka ennyo negekira gavaamu hydro masannyalaze gano getukozesa netufuna omuliro gwakabimeka. kati era tuli ku eri paati tuli kukano yarabbi naye katowakuleeta ntende tani kakati yarabbi okumanya ebya Allah byewuunyisa. Omuliro guno gwe tulina ku nsi gwe twasigaza gutta era togwepangirangako. Gutta kuba Sheikh olaba just recently wiiki ewedde oba ku lwokutaano oba ku lwomukaaga waliwo abo baneiba abafunye obuzibu bw'omuliro yalise pikipiki munda
yonna yonna baavudde ku ki ne bwatuka ne gugira ngerimu petro era baafudde nga basatu. Kati Katonda naye ate guli tegutta fomulaya muntu fiiha wala yahya guli gwo tegutta naye guno gogutta. Lwaki guli tegutta? Guli gwakupanishinga. It's a punishment. It's a punishment. Nati kati guli gw'amaanyi. Ati gw'amaanyi. Wallahi tulina kusaba Allah tukusikiriza kuba mu suratu An-Nisaa'i Allah ina wagambira nti kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan khayran. Amaliba bwe ganaasirira ajatuwa endiba endala yadhukul adhaba bakombe kuwerezo. Akati omuliro twafunako bwe kati ate n'agazza nayo gwe tuyina wano. Ate guli bagamba gwakumirwa emyaka 3,000. Olwasooka bwebagukuma fa ahmarat n'addamu n'agukuma fa abyadat enfuuka omweru ate n'agukuma fa aswaddat enfuuka obwa bbulaaka. Kati n'alyoka aguteeka mu midumu n'asaanikirako. Kati gwoguguma نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا ربي. Akati ogwo Allah bw'ayogerako nti n'agamba nti waquduha nnaasu wal hijara ekuzaago mayinja n'abantu. Kati gwe kasita gulaba ku muntu nga nze bw'ati nga gutabuka. Olwaki obulanga Allah atandika agamba ku anfusakum wa ahlikum naara kuba yagumanyi ate yatonda omwoyo gwo n'abantu bo ya Rabbi. Kati atuwaako wano Adamu ne batandika okufumba. Olaba Katonda ebintu bwabireeta ne bafumba. Akati Adamu alayhi salaamu yali tasobola kutandika kuzaala okuggyako ng'amaze okumaliriza okukola kiri eky'okweyama. Ekyokweyama twakiraba anti yali tasobola. Era Adamu teyazaala ku mwana okuggyako ng'amaze okukola circumcision. Era Sheikh watukubiriza nnyo n'okubiriza abantu n'obalaga obulungi nti mbutuufu kino ekintu health wise ekyo circumcision egasa ggwe ng'abagikoze naye gudwe naafe abantu bakitegedde n'abaali bajeregajerega tebakyajerega kati bakitegeera. Akati Adamu alayhi salaamu ne munne bazaala twakiraba tubadde tetunabatuuka. Akati bwe batandika okuzaala nga kiri kiwedde era twagamba nti Jibriiru yajja n'alagirira Adamu ekyokukola era nembalaga nti obwomerevu bw'ensi Allah yabuteeka mu bintu bina. Ladhatu dunya obwomerevu bw'ensi bi arba'ati ashya muli mu bintu bina. Ekisooka at'aam emmere okulya washaraabu ebyokunywa waljimaa n'okuba mu ngalo matimata n'okuba mu ngalo okw'omubufumbo oba okuzannya omupiira kuba bwoti then n'ekiseera wafinnamu ne mukwebaga Allah we yateeka obwomerevu seekamuzo tologa twazze obwomerwa n'okamala bw'ogenda mu jimaama kyekyo bw'ogenda wali mu byokunywa kyekyo bw'oyigira mu mmere kati ebyo ebina wano ku nsi bw'otabifunako. ate nno Sheikh era mu kugira mu kulaba byebina ebyo byebireetera abantu okukola buli kyeyasobola. Aljima waliwo omuntu okufiirawo omuntu alwane n'afiirawo okufuna emmere kyagenda okulya alwana n'afiirawo. Era Sheikh otubeera mu mikolo egyo wallahi neewuunya. Waliwo era omusajja gwe naye yagamba iki mukolo gubadde gutambula bulungi naye ate buli muntu asiiwuza empisa ku mmere kyokka ng'abantu bagagga
nga bagagga. Era omusiramu munnange yaŋŋamba seeko omukolo gwonna tenti n'ebitaterera ebyo n'emmere gyose kasiteeterera kasemmere etereera. Era nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti twegenderezenga nnyo ebintu bibiri. Bulabanga baleese emmere bwe baleeta emmere gendereza ekitiibwa kigenda kugenda ate era goloozo terokirala tunakayana n'ebitali kigendera ddala era olabonga iyo n'omusajja ng'avunaanyizibwa tasobola kwegulira mmere ekyo ekiba guli mulimu ki nakyo ekisaanukule naye bw'olaba musajja asobola obbigula ekyo kimu n'ekirala weegenderezanga nnyo obuteebaka wakati ng'abantu bakoze eddaabiri ne webakawo wakati yatugamba kwegendereza nnyo ekitiibwa kigenda kufa kubanga amaaso the breaks za buli kirungo kyonna yatukubiriza wegendereza ekitiibwa kigenda kufa naye abantu nga bali awo tobalaga ebaka tewebaka wakiri guma otule bwotyo onywere osembeyo. kale kati Adamu alayhi salaam olwokubanga obumerevu bw'ensi Allah yabisaako omugimaa kati Jibril of course yabalagirira era bwe bagenda bwe bakuba mu ngalo batandika okuzaala abaana era bwe bazaala abaana okusinziira wamu arrikhum bagamba nti Adamu yazaala abaana 2 that is embuto Hawa ze yafuna 10 kubanga okuzaala kwabwe kwonna bazaala 2 tewaliwe batulagira nti omu bali 2 times 120 which is 240. naye nze bwe ntunulira emyaka gya Adamu n'egya Hawa kwe baafiira mu nsi ndabanga beeryaza amanya mu kuzaala bazaala abaana batini awo omuntu lwonga emyaka 10 n'okuzesaako onere kuba buli luvannyuma lwa myaka 2 nga bazaala baba bakuwesaako nga 4 kati oluno 5 Adamu yabirigera 500 ate tetusobola agamba nti bakolanga ab'omulembe guno nti tebatandika family plan kuba oyo teyaliyo family plan naye 240 bazaala batono ate ekyewuunyisa kyeyamuza nga buli luzaala lwe bazaala batandika nawaswa ne bazaako nakato that is mulenzi muwala throughout 2 kati bwamala obazaala peya gye basooka okuzaala mwe muli abaana abatera okuwulikika omu bamita biqaf ate omuwala nga ye kulayima biqaf kulaimatu wa qabil kati nga qabil ye mukulu era mu baana ba Adamu asolera ddala ye qabil omuwala naddako kulaimatu nga tukyatulire bebakulu nonna tulaba nno tuzzeeyo ate nga bwe twagamba nti mubutuufu twagala tunulira ensibuko yakiyo omuntu ati fasi tubadde twasooka kubeera ne Adamu alayhi salaam Adamu ne Hawa n'afunika kati wamutuutu n'otutandisa ofunika muwazzeewo abaana bala 2 Kabil. Kakati mu nteekateeka ya Allah yateekateeka bw'ati ng'ekitonde kye bayita muntu agenda kifulumiza mu nfulumya 4 twakalabako mmeka twakalabako 2 wamino ya 3 eyasooka ya Adamu alayhi salaam no father no mother eyokubiri ya Hawa eyokusatu ya mother and father tubuzaayemu inshallah tujjajira inshallah. Kakati bwateekateeka bwatyo bano ne bazaala enzaala 12 naye peya zino 2 zo tuzimanyi kubanga ziriko n'ensonga eya Qabil ne Kulayma tugirabye eyaddako yali ya
Habil ne Laywadha. Laywadha. Kati awo baana baadamu amanya nga malungi abatulaba bagenda gakopa Laywadha naye tegalina buzibu. Kati Kulayima yajja n'afaanana Hawa. Ate Hawa yali mukyala mulungi. Kubulire obulungi bwe mu bakyala bonna Allah be yatonda abakyajja n'abaliwoko ne bafa n'abaana abaliwo teri agenda kwenkana Hawa obulungi. Era mu bulungi asooka mu bakyala ye Hawa. Abasajja bano ab'ebyafaayo seeka batuyamba nnyo. Ate mu basajja Adamu yasinga obulungi ne bawona reason ne bawona ensonga kubanga Allah bwe yali abatonda yabakwatako. Allah tayinza kukwata ku kintu n'ekitaba kirungi ekitavaawo bulungi. Adamu yamukwatako ng'atiza ettaka. Hawa okugjayo olubiriizi naga nti beera yamukwatako. Kati ne batuwa ne bagamba nti owokubiri mu basajja ye Yusufu alayhi salaam. Allah yamuwa nisfu y'obulungi bwa Adamu. Nisfu. Imagine ali mu nisfu. Ate mu biseera ebisinga tubaawo ne tuwuza ali mulungi nnyo nga yasinga. Adamu yali asinga. Kati omusajja owokusatu ne batuwa Ibrahimu alayhi salaam. Ibrahimu nabbi. Abatulaba bano balinze Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tebatuwa wakuna. Tebatuwa kati ne babanga abategeeza Sheikh Hamza ekyo ekifo ekyokuna buli omu asobola okuvayo kuti n'ogaa nti ekyo kyange teri agaana. Kati bwe tugenda mu bakyala Hawa ye namba emu ate owokubiri era n'abeera Saara mukyala wa Ibrahimu alayhi salaam. Kati ate owokusatu ne bakiwa Rahma mukyala wa Nabbi Ayubu. Kubanga oyo omukyala ava mu layini ya Yusufu. Yusufu yazaala Ifurayimu. Ifurayimu yazaala Rahma. Kakati awo bulungi ne bugenda nga bw'amaanyi nga kisebwa nakyo. Kati mu bakyala waliyo basatu neno batuwa basatu. Kati Kulayima yali yafaanana nnyo Hawa nga mukazi mulungi. Kati ate laba Allah bwagera Qabil abasooka Qabil ne Kulayima. Ate bombi ne Qabil ng'ate afaanana nnyo Adamu. Nga bw'omanyi omwana bw'asika omuzadde. Kakati Allah agenda n'agamba Adamu nti Adamu nti wajja kubaawo okuzaala okulala okutali wakati wo na Hawa. Oli okuzaala okulala. Naye bwe kuba kulabise kubanga Allah yaddira n'atuteeka mu shaawa. Nekyo kitonde shaawa era kiri mu software form. Tuyinza kukwata ku bwagazi bwe naye bagamba obwagazi bw'alina naye nga tosobola kukola. Akati bw'atuteeka mu shaawa eno Abangereza bagiyita lust, LUST. Kati yajawuzaamu emiteeko 10 shaawa. N'akwata emiteeko 9 n'agigabanyiza bakyala shahwa. Ate abasajja n'atuwa aka mutendo gumu gwokka. Ffenna abasajja tuli kwaka kamu ate nga yakikola ng'era kyekisaanira. Abasajja baba kugenda ku mwenda nga bakyala be balina wano kabenje. Kandi badde kabenje kola tulina wano eyo naye se kabenje. Ate laba Allah bw'agamba twegaziye naye nga tulina kamu naga nti mwegazaanyi. Mathina wathulatha. Ate naddira bali abalina n'abakwata n'abaga nti mumala kutaŋŋana. Abashariya mumanyi engeri 3. Waliwo eya talaaku, waliwo n'endala eya khulu. Eyokusatu eyo kusaza mbufu. Ezo 3 mukyala zimala kulabika. Bakuseeka bino abantu bye benkantaganaga nnobye. Musiraamu temuli kunoba. Tekiriimu kunoba.
ensonga ziggwera awo kyovola abagamba atuule edda ensonga ezo nti mu butuufu omukyala omusajja twandibadde twekumakuma ensonga y'okukoowa eno ffe neetayira kuffe at least eggire mu kitonde ekikyala gwe n'ogumiikiriza kuba wallahi wekibalamu nga mu butuufu mu bintu ebisobola okuyingiza ejjana obugumiikiriza bwe tuyina mu bakyala baffe kuba wallah abatonda mu mbeera eyo bweti ate byebirimu ennaku zino kuba osanga bewasa gwakuna ogw'omusanvu beetadde tagumiikiriza nako myezi 3 era namugamba wangaiteerani anamusobola nokwakulemu ya rabbi wangamba enakusigala na kampani yo kwata omuntu wagisayininga morova bakugamba tosobola okuwasayonga onuteeka tomuta mulabirire azadde nabo alisi ye linda yeete negwe tomuta abasajja bali otubakuriza bannaye buli wowasa omukyala manya nti wasiza omukyala wuwo bane mbegayiridde shekho manyi wallahi factors ennyingi tubegayire bwegayirizi bane temuta aliwo omusajja mukulu ali myaka 95 yangambye ebigambo bino nangamba seka bino ebigambo bigambe abantu abavubuka nti omukyala newakola atya togoba kyokka musajja mukulu myaka 95 simanyi yasinzidde ku ki neyangambye omukyala newakola atya abantu bagambe tebagoba naku zino mugoba mangu bwatyo kyangambye ate Allah yaddira omusajja gyakomukula nga shaawa eyongera munywera omusajja emyaka egy'emikati omanyi lwaki kiri bwe kityo basobole okufuna abana abalabirira omusajja bwasenga omusajja yali akaddiwa nga shaawa nayingira tebandikira abalabirira tetoofu alhamdulillah mungu liyitwa kikola perfect Allah kakati Kabiru mulungi ne Kulayima mulungi laba peeyo omubiri Habiru obulungi nga cwe nelayiwaana ng'obulungi cwe kati laba Allah bwagamba Adamu gamba abaana abo peeyo esooka tebafumbirwa omulenzi asooka Kabiru n'obulungi bwe amaselayiwaana oli mulungi ono waaca kyeyakola so si mulungi ku mulungi Kabiru ate awaze Kulayima akati Kabiru bw'atuuka okuwasa Adamu ababuulidde Kabiru yawaselayiwaana tewali kyakola yakkiriza alhamdulillah naye ekiseera bwe kyatuuka ku Habiru awase Kulayima oli n'agamba mwennyinazi tojja kuwasa tosaanire okuwasa mwennyinazi kisoboka kyokka ng'ono ye yasirise newawasa mwennyina ono nayiwaana naye ono yakwata yakomba kwenyima naye tojja kutwa Adamu n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala ye yaŋŋambye kibeere bwe kityo omwana n'agamba oyo tajja kuwasa mwennyinazi naye ye teyawasa mwennyina wo kumbe shaitani emulinnya shaitani yali emusomo naye shekhe era shaitani eyita nnyawo nnyo oba enoonyawo kyawo awo bwaweyagalawo kakati ono bwamala okugaana nga Allah agamba nti bagamba abo abaana kati olwo abaana batandisa okukola emirimu okukola kuno seeka kwadda ng'onoono Kabiru nga mulimu naye kwatadde omulimu gwakulima nga alima n'asimba byasimbye ate ono Habiru nga mulunzi ng'alunda ye alunda ndigaze kati Allah agamba abaana abo n'omulunzi noono omulimu ono akwate ebirime noono akwate ebisolo bagende bateeke ku lusozi simanyi oba kurubani tukiyitera saddaaka tukiyite tuyinza okiyita saddaaka kuba njagala okiyita saddaaka ayina endababuoba singa mujja kutono ekigambo omutoonde kubanga yakiyita kurubani
kyeta kintu kitegeere kakati ne batwala ku lusozi ono atutteyo n'ono atutte ate nga bateeka ku lusozi ono ateekayo emimmonde gakukuba kugeraageranye ono atwala endiga n'abagamba nti baddeyo bwe banaakomawo ne basanga ekitaliiwo ng'oyo ye mutuufu mukaayana yaabwe wallahi abaana baddayo bombi bagenda okutuuka wali n'endiga terabikako ng'emimmonde giri ku lusozi kakati oli n'agenda yeerabira nti omuntu tebamujeeja era amuza omuntu bw'obanga omuwangudde mu nsonga yonna bwesirika busirisi tolina mujeeja tomujeeja naye ate obutonde bwaffe omuntu ayagala alage wiini olaba ababeera mu mupiira bagubeeramu omumunda ne bagulamu omu ne bamuwangula naye baddawo wabwerwawo ne banyumya ate ekibaddemu okumala essaawa aziifu nti tebabaddewo undi omulabe bwakoza imma bagubaddemu awaawo wagenda kuvaawo tabu nga muddamu byebalabye waliwo bano abaalumiziddwa akati ne Kaabiri yagenda okutuuka wali n'alaba nga emimmonde weegiri obutuufu yamanya nti oli amusinze era muuvu yonna etwala Haabiri ku kuwasa kulayima ono n'anyiika naye nno munnange seeka omuntu ogamba akagambo kaba Katonda oli yamugamba namugaa nti olaba bwe nkuwangudde era namugaa nti Allah akkiririzamu abo abamutya akati yaddidde oli amujolonga n'obugamba obutono kati oli tatya Allah era kikyo kitegeeza era seekamuza omuntu najja namugaa nti gwe totya Allah owulira mulinga akyakkoonye kinene nga kinene kakati n'oli n'agamba esebo bw'ogambye nti toddamu n'okyogera era ekutamu bagikozesa nnyo ku muntu ng'alina kyakuzuga naye omuntu talina mu kutya Allah nakutya kadde gw'okigambye owulire mulinga omusanjalatta naye abaaseetinga lulumba kasirikaawo omwana yagamba munenanga nti toddamu n'okyogera n'afulumya ekigambo ekyali kitawulikikangako kubanga kati obutto omwana yokujja tukuyita kutemula omanyi Allah atta fe abantu tutemula kati aganjja kukutemula ono ye n'amugaa nti ng'onoogolola omukono gwo nga kyonoonya kuntemula nze ogwange sijja kubuuza nkuleke ontemule otwale ebibi byangeri ebibyo kubanga gwobeeriddeko ensonga z'okuwambula n'atambula ng'alatta ate najja akulembera kumbe kashaitani weekalyawo kajja ono ne kamuwa ebigambo nao ne kamuwa ebigambo ye conversation ye yali awo kati ono bwakulembera ne kagamba akituuludde kiti kiwagambye kyoba omukola n'ayoola ekiyinja n'amugoberera ng'oli atambula n'akuba kusema sekalootera omumanyi sekalootera sikikawompa gwe mutwe sekalootera omutwe gwonna gwe bayita sekalootera n'agenda akuba ku sekalootera wembo famatahuwa n'agwita bannange omuntu lwasooka ekigambo okufa kyalabikira naye imagine engeri gy'otandikawo enkola eyo nabbi yagamba atya ku muntu atandisa akoze enkola ti omuntu yenna atandikawo enkola enkyamu buli agikolerako naawumba kati omwana oyo kyeyeetinka buli yenna gwolaba omutemu wano mu dunya buli lwatemula bwati kabirwa agabana paka kabirwa nagabana pakati fakannama katala nnansi jamia okoze eki nembangase ate ayambye omuntu n'afuna obulamu awo we batugirako omusaayi bujemwe munamu omusaayi n'ogaana era amaga faka annama ahya nnasa jamia
ng'okoze bukozi kintu omuntu n'asaba kyolanga abasawo abo bannaye abasawo ba muwendo basawo batasobola mu bw'abantu singa nakugamba abasawo omusawo batategeera Allah abakoze bubi abakoze bubi kubanga omusawo ne Allah bali bati nze abasawo oseeka mbagoberera nnyo era ebigambo byabwe binyumira naye oluusi mba naatera okutuuka bwekyo okuba wattiiki ate ngenda okulaba nga nzirako emabega kubanga ate bonga abasawo ate balina bwe booleseza ate embeera nonga nti kati ate ono omusawo yalibwati akati otunulira alcohol omusawo akimanyi nti wamutawaana ne waliwo abasawo nga ti waba tamutaddeemu tasobola mukola byebakaboneka shaitani kasajja nali ndowooza kakazi naye kasajja omusajja omutegeevu ng'oyo nakugamba n'okugamba nti cigarette smoking is dangerous to your life especially lungs ndiyogera omusawo ngeri kenyini ali kusigala naye nga kano kennyini kataddeyo kagamba anti abakuŋŋomberi do as I say but don't do as I do naye omusawo nakwata akalo ne kafirita kano bateekawo cigarette smoking is harmful to your life naye akatadde olukuka ate nga musawo awo wentuukira wali n'ensooka nzirako emabega ngamba katonda nga bwabikuwa ate alina kakuuma okutegeera always ate kaba katono nnyo nga bali abalala bakalaba bogamba bino byobagamba nga bo bakalabanga kamutawa naye nga tosobola biraba kati awo tunakola tuti kakati bwe batyo omwana nakuba munne kuyinja namutemula naye munne bwe yamala okumutemula nakwata maiti eyo ng'omutwe guli eno neyeetika nawendira wano amagulu gali eno omutwe guli eri bwemusi azunga naye tamanyi kyakukola ayinza n'okuba nga ali tamanyi oba amaze n'okufa kubanga n'okufa kyekwasooka kuba kwekusooka neyetoloola ne munne ng'akiriyalayizinze kuba shaitani wakoze ekintu bwamala okugenda yadda wali naga inni barii'un minka inni akhafu llaha rabbul alamin ate kamala nakusekerera ati mumaze lekaka naye nze ntya Allah ndi wala n'ekyo gy'okoze naye kati shaitani okubanga asobola okutegeera ekyo mumbainama kintu namala okukoze ekintu nadda wano nakubulirira anti wali Allah yatugamba mu suratu Nas alladhi waswisu fi suduri nnas ekuyingira mu mutima mu bifuba nekubuzaabuza ate nga ye bamuyita khannas khannas kyolanga saba Allah wallahi tutukingirize sajja kanzibumyako akati Allah natuyamba natuma binamuŋŋoona abantu bamanyi namuŋŋoona wali mu Luwarabu bakibaki kyebaita gurabu kyekinamuŋŋoona kati Allah yatuma binamuŋŋoona ebi nebijja nebikolawo kafaiti ekimu nekigweri nekifa kati bwekifa kano nekakola naye nga bali awo wali Adamu akati kino bwekifa kano kanamuŋŋoona kagenda kulagirira ono omukulu nekasima kati ettaka nekateekayo kino nekabikako nettaka nekamuwanekabeera kali olwo katuusa mesiti nga kamuyigiriza kakati gwamenyeka amenyeka n'omuntu okutte muno yafudde kubuziika kwe naye musajja watu nasima nateeka kumpi awo natambula naye bwe yadda yeeka yalemererwa okutuuka awaka lwaki omuntu bwakola ekikyamu amanya bwadda mu sense ezize ategeera
katonda bwati bwe yatutonda buli kintu kyonna ekikyamu omala okikola bwoti era oddengulu nogamba ogenda okulaba nga okirabira ddala nti wasomeza alhamdulillah kati ekyaddako awo mankyali ki kwe kuyita ayita laiwaadha ng'asinziira wala omanyi lwaki ayita laiwaadha anti mukyala we very good mukyala we namuyita laiwaadha najja naye yamugamba agenda mubwera byakoze namugamba ate olowooza yamubuulira ati yamugamba ye yamuyita namugamba laiwaadha jangu naga naye bw'oba ojja ne kolayima jangu naye akati bagenda okujja nga bazzi babiri zingazingako obwaffe tugenda kuvaawo wano ziwanu wantabi naffe tugende kumba ayagala kweka kiri ate ajabu rahman allah teyabuulirirawo adamu nti omwana atemudde munne adamu information teyagifuna yalaba bulabi abaana tebakomawo oli gwe baziise talabikawo ate noono ne bano bombi tebakomawo talabikawo abawala ababiri laiwaadha ne kulayima tebaliwo ate ne qabilu naye taliyo ate habiru talabikawo allah yamubuulira luvannyuma olumwana amaze okugenda ya rabbi shekhe jja kusaba olw'obufunda bw'obudde tujja tutandikiraawo kuba mu butuufu akanyumiro kooliko kazibu ddala kuba situation esooka ey'okufa ya happenings ate adamu alayhi salaamu ya rabbi adamu talina information shekhe nsaba mu bigambo bitini osibula abatulaba inshaallah bitini kakati tuli mwezi gwa sofuru era njagala kuddamu abantu mbeewaze okuyita omwezi gwa sofuru ogw'ekisiraani era abamu ne bizinesi baziyimiriza mwezi guno gwa sofuru nesikola bizinesi emali yonna etokomoka baagala kirireetinga n'okuba nti nabbi alwala nnyo mwezi guno omanyi gonna yagumalako nga mulwadde ekati mbagamba ebyo mbiveemu nkole bizinesi zammwe era abamu bawumbuza abasinga okubiyitiriza ennyo bo bagamba mwezi gwa sofuru sikola bizinesi babeera ku birala naye omwezi si gwa kisiraani alhamdulillah sheikh tukeyanziza nnyo tubakubiriza mwena abalabi baffe balayikazi ba media mbere nga mwekumirako musubscribinge inshallah tujja kutandikiraawo subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin